Bobi Wine ofuse irrelevant atogenda ofuka ekitagasa walina omulamwa ne kati ofuuse mulamwa leesi we have the same age baba yegana nasoma naye senior 4 kakati Bobi Wine ebintu byokola byakyana kito kula oli musajja mukulu omwana oyo bwe yali mukomera bamwabandoninga Bobi yayinza otubuulira lwaki abanne babaleka mu makomera ola longo yenga atabeera mu 3 FM Radio Phone ne Honorable Kabuye. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba Assalamu alaikum. Wa alaikum salam mama traila barakatu mkweba Uganda bampuliza mwenna mwebale kumpuliriza era mbaagala nnyo nange mwebale kunjagala bane munsonyiwe ntuseemu leeti kitaleetera kuba bagiyita batya mpisa naye nga obuzibu badde nti mbadde mu parliament mwemaze ennaku 2 mu komiti nga tuli mu tuwaayo enteekateeka zaffe ez'omwaka ogujja ogw'ebyensimbi ogugenda otandika omwezi gw'omukaaga oba ziyita budget framework paper so nga tuli ne komiti yaffe etukolako eya presidential affairs committee kati jo twadde ne mukama wange msa presidency olwaleero ate yabadde n'emirimu emitongole kati ebitongole ebisinga byonna mbadde nze mbikwatako nga bwemanyi minisitule za presidency zonna n'ebitongole ebirala nga nze mbikwatako omuli KCCA awamu ne ministries endala zonna science technology n'ebirala so twakafuluma kati era nenkubirira neŋŋamba wayi katugende tumaleyo olwalo akalagaani bayitema akalagaani buli lwakusatu ate mbebaza nnyo okutukuuma emyaka gino gyonna nti buli lwakusatu mwagala era ne mutuwa obudde ne tubeera nammwe ekyo kikulu nnyo era nange neeyama nti tujja kigenda mu maaso n'enteekateeka eyo paka omukama waali bakwita batya walitujulula walitujulula kati abamu batidde nti omusajja waali bane siina gyendaga kuba eggwanga lino lyange sanga ne 288 nabone emu nali nakibishop n'agamba omuntu abeera nti bannasayansi mmwe abakugu mwagamba omuntu abeera ku nsi ekitone nnyinnaku emitwalo 28 kati ennaku emitwalo 28 jiyinza okuba nga zikola bw'ogabanyamu omwezi gubeera n'ennaku 3 ate omwaka ennaku 3 mu meka gw'omanyi kakati nga bw'ogenda ogabanyagabanya nga bikolera ddala kumpi emyaka 76 kakati nemmanya nti owaayi okyaliwo nnyo okiraba munnange naye mawulire nga gannaku agaani bafa okufa nali naawe ku mukutu gwa Sanyuka TV ku Lwokuna ku makya akubena ddamu nenkunoonyaako nga sikufuna gagakyuse bagakitalo olina engeri gye weemuludde bwoti wandika nkyeyogeza nenkunoonya okugandi munna oli bulungi oba naawe oguddemu ekiyongobero nga nze amazima kibi nnyo amazima kitalo bannange ekya honorable Sejirinya naye kyannuma nnyo ng'omuntu kale badde okyayogera ku mugenzi kakati amawulire tugafuna tuli fembi so of course okufa kw'omugenzi kwa shocking ng'omuntu biki naye nze byonna si ate nabyo tebyali badde okufa teeka ate mu abasiraamu muli bulungi mu musinga n'otugumya nti lunaku omuntu obulina otegeka ki nti sawa yonna naye problemu yonna nga bw'ogiwulidde ekyasinze okunnuma nga nze ye enneeyisa
y'abantu baffe naddala abaagala okyamuka n'okufuna political capital mu bannaabwe. Omwana oyo bwe yali mu mukomera baamuabandoninga era ng'abamu ku ffe tukyalina n'ebibuuzo ebigamba lwaki yaliyo, kuba nze naawe abamu tuyinza okuba nga tetulina fayino naye nga n'ebimu ku byo mwalimu okubalyamu olukwe nga n'ababayamu obutwe byebo bennyini. Olwaleero bali mu kujjira kwegamba balinga abagamba omusezi akyachaleza sibe bakoze ki awafudde omuntu. Kati kibaliko kintu ekyo kyannuma nnyo ng'omuntu. Nenebuuza ne ngamba naye abantu bano basezi balogo kiki ekyo kimu. Ekyokubiri Katemba yenna gwe baakola abaana basejjirinya bangambye 21 naye fine ate namwe temutumalira biseera muleete abaana bonna baggweyo lugwe bonna baveyo lumu kati kubanga nabo abamu bali mu doyi bajja abaana bonna baveeyo lugwe. Okyegera bulungi kati abaana abo babadde tebaagala ensonga ezo. Oyogera kavuya kali muzika oyo Katemba tebalina kye bamwagalako. Mafutu soldier batekawo embeera Mafutu soldier asimanyi ndio bukapere abo bugundi abo tebaagala bukapere oyo gwe mukola. Ekyokubiri nyenjagala okulabula Bobby wange. Bobby Wine ofuse irrelevant. Atogenda ofuka ekitagasa walina omulamwa nekatufuuse mulamwa leesi otandise okola ebyekisassalala. A leader doesn't reach that level. Oyo populism oyo wecha anxiety popularity ebyo tebamukola. Ate tandika kati weteekamu ebukulu oli ozadde abaana bagenda nazaala abazzukulu bannaabwe Kabeka Singe nga balina n'abazzukulu oli jjajja we of the same age. Baba yegana nasoma naye senior 4 nga gwe olina emyaka 2 oba 3 mwaka kyogo ntegereje naina gwe tegeera bwe walina emyaka nti 3 gwali mwaka ki myaka 3 95 yambusaako kati beeni yena nga tuli kita nti fenna 96 kakati Bobby Wine ebwongo ebintu byokola byakyana kito kula oli musajja mukulu kula kula okusula simanyi mugunti ekikufuula okusula mu garage tekikufuula mmotoka kati nawe kula bantu bitu kyovula ofuise irrelevant yakoze ki lwaki oyo Katemba weye babaddemu oyo Katemba nze myai Ibrahim kubanga yabadde abiridi nze n'ebyo byokuyingira simanyi ate ntano simanyi ate campus B nonsense. What kind of nonsense is that? Kubana basejinya lwe yabadde abyagala mumaze mwena maze okukyamuka muziza abantu bona babalesawo kati abakawumba babawerera babawerera. Bobby yayinza otubuulira lwaki abanne babaleka mu makomera ola longo yenga atabeera mu ayinza otuwa gundi eyo accountability ayinza okujja kubizana na confessing high level negotiations zabeeramu ne government in fact ya betraying abantu be. Kati mwabeita basimi ba foto soldier simanyi soldier bikibikyebo yogasiya bulolo muli mukwemalawo omuyaye mumuviire omuyaye yabamalawo da. And we know this tusobola kugenda mu katimba w'ekisiru fe omwana oli yafudde Ssejinya wangu fe mu Buganda oyo Gasiya Katemba omwe tetumukola era ekintu kyetuyinza okurespectinga ne kumufuta twogererako Gasiya tuli mu kukungubaga bali mukola bya kisiru doyi. That is nonsense. A leader eyita president principal gwakaya nambu banzi bwa bululu. Kati imagine if he was the president. Just imagine a situation. Nandaba president wangi, President Museveni ngagena adamu ebye bya Gasiya ngangalanga anyway. Nonsense. Only president Wachi bano bagundi era sirabanga kununa kuno lumuntu bwakedde nti ono Lord Mayor yani Mwami Elias Lukwago tomumanyi Lord Mayor nti mukwano nnyo gwa Ssejirinnya nakiddemu
ngane bali oli ali mukukaba obuzigo obw'ekirogo nganyolwa biki nawe gali amaziga gagonya nzo omuntu akola ekintu buli kintu kyakola nkyetegereza emirundi 8 ye road mayor yakola kimuyisaawo kimuwa political mileage kati okudda ku baana mwana w'abandi ne mufunako ku political mileage abadde mu ddwaliro bameka abadde bagenda omulambula ahampaya ngambe ono yagendayo banji badde bagende abadde janja wa maama we naki na benganda ze kakati ulali mugenda bakutata kukyamukiriza anyway kitalo nnyo naye we are watching you. Okay. Abalebye honorable General Salim Saleh myaka 65 no ekisooka nalabye nga bakunganya more than $1 billion. Yes. Abagenze noleba abampi n'abawanvu bagenze okubeerawo akobwe daluwa bankubo wa manti jina abalakachi emikutu jonna gyabadde live ku mikutu gya TV egyenjawulo temutandika oli yaŋŋambye naye tabanga tugenda tekibanga ekibalo kikyuseemu ndi muzeeyi ekibadde nga kubanga guno sigwe omundi ogusojjera salo kubanga akuza amazaalibwa naye agaaluno okuba televised all over ate tava mu mawulire ennaku zino bamukolako interview n'alaga byakoze wano kyekigenda omanyi tuli mu budde obwa accountability ekyokubiri abantu baffe babadde bamaze ebiseera nga babeera mu bulimba bw'abano bano bawuliganizi omukulu waffe mu byobufuzi be yayise ba hoodlums. Yes. Abasajja maaso muzo njagala kubuzako nalebo Barack Munyagwa yabaddawo ku majana gamba mbu waliwo ba hoodlums kati kakati ekyokubiri abantu amu bamala ebiseera nga bali mu kuleekaana ne beerabira okukola kati General Saleh ekyo kye yatekinga on kyovula najja kulumu wano in fact I'll come back twenira ajinge ku kintu kya Musevenomics abantu bategere how we are moving this country. Kati ye wali challenge actually kahudula mako tukamalire ddala hoodlum kitegeeza a violent criminal or troublemaker or a hooligan or a gangster. Anti kati tomukadde waffe ani ono Munyagwa omugezi tamale mirundi yebe yasamalizinga nagamba abo bawumba tutu bafungula ndiga be bantu abatalina mu magezi abatategerera ddala era abo hoodlums Congo bonna karas 10 plus simi badde bameka bakudoza ate bakyalina abalala so naye ekisooka tuweza yuzo omukulu olw'amazaalibwa fena tukime bamuzalange nakuzomeze 14 era yawezeze emyaka 65 egy'obukulu feno gye tuyita emyaka 65 egy'ekirabo kya eggwanga lino kye lyafuna bulijjo ngamba nti if you want to know the icon of peace in this country bomisinga General Saleh bobo otandise okwogera ebigambo byonna omisinga erinnya General Salim Saleh kitegeeza bakuzadde eggulo oba si kyekyo ng'oli mu group yaabo. He has been the icon of peace. Nekati ye ya combining ebintu bibiri, peace, security and economics. Kubanga agamba buli lwoleeta emirembe awaka oba mu kitundu emirembe gyo gino okubeera forward by production. Kachovula lwaki abantu ennaku zino bayagadde ogira nti ya taking on the line of production ono ye taking omukulu ye asigala mu line za zeno governance and security. Kakati ate ekyo erebwe ojjukira nnyo ebiwandiiko bye nga akyali oba nale Major General bwe babazaayo okusoma mu Gaddafi era ye ekitabo kye yawandika ku food security as the source of insecurity in the future. Era ye gyayo kati kyofulaba ayingidde nnyo mu economics of production okusobola okwavaatinga insecurity kubanga abaganda bagamba nti olw'olubuto simanyi like enjala bw'eba ekuluma omuntu omuyala ekisooka talagwa kubo ekyokubiri asobola okukola kyonna okusobola oteeka emmere mu lubuto kati eyo ye ango ye gye yatekinga on. Yava mu biri byonna n'agamba fine tosobola kulwana na kutereeza ggwanga ng'abantu tebalya
ye first step. Era food security ye source of the biggest insecurity. Ati ye musajja muzibuzibu alinga omulaguzi oba omulogo apredicting ebinajja emyaka nga 2 okuva kati. Era mumusanga mwizo oba leero Jenosale ali kubichi Katemba ne yaba amanyizo okubagaba nange kati so bwe twastabilizing abukimune kigamba kiteredde. He has been leading this war. Chovolaba a change boyogera ku coffee production in the country. Ndoza bo missing a Jenosale oboli mu kitegeeza oli mu ebizibu bibiri. Either omutwe gufunyeke ekikyamu oboli mu kyamu ndaba yeye ebintu. Kubanga mu 2013 nga government emaze okugula polling emyaka gisukka 2 almost 95 to 15 18 years. Tulese Uganda Coffee Development Authority era ye yajja under OWC ekintu kye yaseko okwesibako yakola revolution mu mwanyi coffee production. Kati overall we are boosting over about 10 million bags. Kati nale bibazo zeyongeddeko recent exportation. With kati atenga tu China ne target ya 20 kati mucho yatandika ekintu mu north ekisesa. He has introduced coffee mu north. Kati I'm telling you northern region yonna balime mwanyi bagize kulima mwanyi. So kakati walabye kyabadde nti yatuukirirwa aba sister ba Immaculate Mary Immaculate Convent nga temene ne bobabeera ne kimukwatako yenga humanitarian naga ye abantu bano kati nabugamba naye what can I do bagala kuzimba blah naga ne kakatinze wakine siwa mugwanga ninawo some friends of mine nayita banne naddala Honorable Mao from north no gundi wa former attorney general nababuza nkoze ntya kuba kati munyambe kekizibu kino tukimalewo nabode bagamba tusobola kufuna tutya abantu bano ne tubaleete no ne babako kye bakola. That was the best date ku birthday ya general katulabe mikwano ja general oba basobola kuyamba aba sister bano. That's how that contribution came about. Eyo so problem ki never solved. So kati mubumpipi Jenosale is a problem solver. Okay. Bring your problem, you will get a solution for you. Positive and negative. Olwaleero bwe mbadde mu parliament waliwo abaana abansazeeko ngera twogera ku ye ne baŋŋamba nife twewuunya Jenosale oba oli opposition watuli opposition yakola ki akwaniriza ne mbagamba no temutegeera kye bayita Musevenomics is embracing everyone in the path of development. Nti bwoli mu the journey of development you must embrace everyone. Ne mwawukanira eri mu ideology kakati lwaki senga kungoli wa sedi na kibina sagala nakuti kubane kino bena kikubatizo inza ne mala nkyogera ko inza no gamba mama mfudde kuba na ujja kubendulu naye sengoli wa kibina jema nga nange ndi wa kibina B kati nze bwenna owa B oba wa A bono sala wo kuyamba aba A ababbi bajja kyekiri kiddayo mu food security. Okay. Ababbi bajja kugenda bakole organization balalinga against you because they want food. Kwa bali ku empty stomach kati yoyo Musevenomics. In the simplest way. Nti bwe mnakula akulanya abantu oba eggwanga regardless of each personal zigundi ideology gwe kwate ekintu kino kitambulize waki wamu. Yensoka kisawe no PDM president nakusanga nga wa segregating omuntu mbone ya wagira nupu obono wa movement ogwo musango. Issue eri clear bonna it is okay kubanga objective ya NRM is prosperity for all. Kakati yensonga nti bojja n'ekizibu kyo you will listen, they will work on you regardless kubanga after all you Uganda kwe kusonda sente zino zonna no mbadde nzemu ekibuzo kyano baana nga bambuza why is it konza want temumutegeera is a student actually ye lecturer oba professor of Musevenomics. Kati some of us were students tumutegedde kati n'okusonda zino sente kyabadde nti there is a problem, can I address the problem? Okay. Kati so eyo yabadde birthday gift this it is a social problem. Good. Which he did
kakati so ninkulisayo bonna ababaddeyo mwebale nnyo naye tekyabadde munti why this that Radio 4 ensusuze 13 from Radio 4 Radio 7 ze Adam Kungu nine honorable Kabyecho Fatu honorable tuno genda misinde tubanga Kristi yange wanne bintu byinyi nkyasigaze biralanga 10 so tudduke baleda kikabuli kimunga tuwagenda kikatano abantu basobola otugoberera well olukungana lwa Africa lwa African Union Comprehensive Africa Agriculture Department Program CADIP lwawedde naye nalabye president nalabye abakulembeze bamawanga across the continent nga bajja wano naye kyasinze okunyumira ye president waffe Kabakyaza wano yayongedde okuemphasizing ensonga y'okukozesa agriculture okukozesa potential to explore the potential of agriculture okutumbula amawanga mu Africa eyentanda gye basibiridde. I think this was a very powerful message. bulijjo kugamba nti Uganda is endowed Katonda Uganda eya contemporary Uganda tulina a leader who is an endowed leader era senga leader ono tumu atapinga the resource we have in him is just enough to change the whole of Africa era senga tetwaite twesirwaza with the colonial gundi eyo mentality netubera ne singa tulinga America omanyize ka Uganda nako kanta manzibine bisibya fe byantamira ddala ebimu nene bulala buli bwebuti bu small butonotono obo by these imaginary lines taite zetagisa senga katulaba tutambula ekyokubiri Africa obugagga bwayo ebo kina aspiring development mu Africa si minerals si ki ebyo byonna biri secondary production agriculture bya bulimi kubanga Africa is a food hub yeyoka continent mokyali emmere eri almost 99% oba 90% organic bannaffe abalala ogenda mu ziwoteriza bakulaga organic food inorganic food ekyokusatu Africa oba ekyokubiri yeffe tukyalina potential eri untapped air water resource nearly throughout Africa tetulina binombo ate tuli mu myezi mukaaga winter myezi mukaaga summer mulime yakame obimere ebyankwa ate tulina variety kati senga tugenda ne twekwata kwebyo ebikusike byaffe Katonda byatuwa senga tuli wala nnyo so kati president wabagamba bannange production agriculture yes kati binobyo nanvandirwa variation bichi ezo zonna nvandirwa okay so kati ekyokusatu omanyirwa ki covid yatu affecting anyofu wano mu Africa despite the lockdown nti we are producers of food to producing mmere kastobo sobolo ko producing mmere you will survive boba to sola producing mmere uje kufa ne for us we are producers of food okay bannaffe abalala ba exporting a food kati kyetulina okukola ye president kyadalaga nti senga nga Africa senga yentana gya tulemedde nti twekwata bulungi ne tusobola okuteekawo embeera oba ne tulongoose mutindo dwaffe tujafuka net exporters of food and we shall grow rich kwa bannaffe tebagirina between me and you go oyinza okulya omuceere omwezi mulamba because you have variety never enough ali omuchere from Monday to Monday wheat we have variety good we have variety never enough babila no ya kawunga no ya kalo no ya bichi and in plenty yes and sweet atenga tali synthetic are organic so kati chemba saba by and large ekyo muziki abadakola ki ategeza abakulembeze era nze kyensuubira nti abakulembeze senga nabo baba bakitegedde bulungi then meeting ejja kuba mu value era yensonga wakitobadde neyo meeting CADIP and to us noza we scored as a country walono yangambye kati muli wano mtu unamusanze hiyo mpiji muli wano mtu bulira CADIP simanyi meeting tunalya meeting kasasiro kavunde nengamba lengere mbata
nenga mukulembeze abatamanya bayetaga kuyamba no tunabasomesa pakadi bo beerabidde nti ne Bible egamba yaniriza abagenyi muyinza okugiramu baani abantu bamanyi na mugaso gwe tufuna muyinza okugiramu bamalayika tebamanyi mugaso gwe tufuna out of these meetings ono tugende ku nsonga endala kyange kakati tugende kale katugende wala naye okay sagala mufune alusazi oba sleepless nights mwe kyenkugambye kyekyo kubate akugamba omanyi bwe manjogera ku ekyo si kyekyo oli kitaawo kati so tekibeera likiza mu mukole byammwe tukole byaffe oli kyetu ekisibu kyaffe by the end ffenna tayagala tubeere mu bintu bino era kubuza kati ate era yangamba gwe nze kitaawo akwonoonye jangu tubeere mu production naye ebyo temweralikira by the way eggwanga lino otambula ekyo kyo kitegera eggwanga lino okola ki okutambula ekyokubiri we don't need any publicity as far as that person is concerned okimanyi naye abadde tamanyiddwa nnyo mu byobufuzi bino abadde eri mu kukola mirimu giri anti era kyenagambye nti his calling eri muki avuddeyo nnyo naye lwaki abayimbi abagamba olw'ensonga bwe tutambula ekintu kino no matter what akolera mu Gondia in the spectrum of NRM era nga some of us tumugamba naye gwa you've accorded too much time eri waliwo ebizibu wano tulina okulongoosa ne tuyambeko ne mu party kuba is a leader ngagamba ebyo byammwe ate munyingiza mu bya ne kufe no you must kati I was happy bwe nawulira ngagamba bayimi nedda temumpadde na budde nga bwe nagambye nti aba opposition bonna mu Uganda bebasinze n'omufunamu bano balodi meya bazimbidde amayumba ojugale bagamba why am withdrawing katawo mutwale mu kooti kati ne bava ku musi ne batunulira omubaazi kyafa togabye mutwala mu kooti anti right ngeno wakitogitwala mu kooti naye anyway ekyo tukireke tugende ensonga yaffe Makerere I congratulate this man bali mu graduation up to Friday in fact Friday ngenda kulaba mikwano gyange Sarah Kajingo afunye masters mukwano gwa Mildred Haise masters Damari Mohaye babadde bakyakula masters n'abalala ananga terinde yange mu babadde bakyakola ki linde yange mu June onagamba otyolo ku yange hago yangu yiza nisa la Kajigo yansuki bweru anyway sijabya atolo mugomu natandike PhD inshallah nakugamba wegendere kyekikwataga nabe Makerere bwe tusoma tufuna basis launching pads we tulonche uteka mizalu za fene tulanchinga kakati bwobono ddayo okusoma ekiddako sokotereze ensawo ebyenfuna okitegera abana tebasikiranga ko diguli so katiremu abasomye kirungi okusoma kubadde kwetagisa nebye musomye sagala mutandiko kuwunga abamu musoma ne mutufuukira ekizibu ne mwogera oluzungu ne mubyale ye waffe wakyato sigususi akufuweta oluzungu kati zodi ulebeta ndisema ine diguli nina satu olabya baba liyo batwafunye PhD meka 10 oba 2 oba 15 kati so sigwo okoze eki sigwo sose derafu bino byonna bye tuyitamu tusanga tugende nti okusoma kutuyambye amagezi tugafunye sagala balaba ku nguudo nga mulamentinga hane muno ekoze eki ewedde kati tubaniriza mu nsi y'emirimu kati tulowooza muze kuleeta value add muddeeyo mu bakaaga mmwe muddeeyo mu byalo byammwe musookere mukyusa amakaaga mmwe because wano omwandisi omu yagamba bw'oba oyagala okukyusa ensi sooka ogenda oyala obuliri start by laying your bed kubanga ekisenge kyekikyusa buli kimu kati njagala nnyo ngamba abantu mwebale nnyo mwogedde oluzungu ne pate abamu mutuyise tugenda nakuteeka mu ssente tugirezi pate zammwe era mutwagaye tufudde era ffe abali mu byobufuzi bw'otogendeyo olw'omukaaga nina diguli 3 ze nina okucelebratinga naye nga buli zimu ziri distance 80-90 kilometers apart nina ewakyato nina Kampala
ate nine semuto ndozolabe bizibu era njafunga amafuta buli wamu nkola ki ogendeyo that is thereafter bwekigwa kiddako kati tubasuubira muzze n'amagezi n'obukugu muyamba abazadde bammwe employment esooka office eri waka wammwe gwalina ike 3 awo wewali obugaggabo abasigaza ike 2 awo wewali obuki obugagga wammwe lwaki oli kwekyo president akugamba 4 acre model kati leta amagezi ago gonna g'obadde osoma statistics wo yenna otandika okutandika nalina emweko akoomera tandika n'entemu tusimbe mmwanyi tukole kino amaka gakyuke bwe ganaamala okukyuka we shall think about ebirala muntegedde bulungi naye nze njaganya obwongo bwange mbuteeke ku KCCA kati bangi babadde basoma nga bavumirira KCCA temulina kyemukoze kati muleete amagezi ago gonna ge musomye munyambe tufikisinge KCCA abamu mulimu simanyi mulandi biki abamu bali muyuzi simanyi nandi yuzi abamu bali mujje mukomewo anti babadde babyogera nnyo nga bali emakerera abamu babadde bakola na research kati mbagala mujje tufikisinge nebe munadda ku ngudo ne mulebeeta a lot of masters in the community. Very many. There are so many PhDs in the community. Kati gwe kadiguli kakamutuluza anti go. Osomye nnyo liwachitalo. Tutumalira na biseera. Genda wali oli kamere ku restaurant ondeko tandika emirimu. Oyamba abazadde mujje mu KCCA mbaniriza mujje mumpe ku magezi. Mugambe kati fe tuli ba graduate trainees tuze kuyamba ku fixinga kasasiro, ku fixinga ngudaba mba engineers. That's what I want. Okusinga munadda oli mutandike era temulina kye mukoze temugenda muba hoodlums atwafunye tamu empya don't behave like a hoodlums kati njagala okukozesa that knowledge gye mufunye mu Makerere University the Ivory Tower mundetere tufikisinga ebizibu bya okutandikira makaga mwe gye muva abamuva Busenyi abamuva Gulu then mujene munyambe ne mu kibuga ate muve ne mu kibuga kyange mudde yeka bakole buno bagenda kwesibano mu Kampala basange nga yuna Kampala ejjudde era we tubalabira olaba muntu alina akagata akapya ayogera nnyo oluzungu akuteka ka envelope akaki daye wamwe bako ne kyokolereyo otandikira waka then you jongambe minister nina idea to help you njagamba you are welcome nkubene mu ngalo ngambe idi wange waliwo mwana ona ina idea nebe nakula ngoze ku radio otusimanyi twasomye tetulina mulimu mukwano gavumenti ebazogwayo tukusomeseza katulinga nnyonyi obuuse oli mu banga pilot bakugamba kati weekoleko ogenda vuga ennyonyi for 12 hours tujja kutandika kuwochingira onu wagiyita batya on radar bova ku radar nga tugamba alo ogenda wa come back to your lane sichinjagala basomye abo Makerere ebyo nete mutulekalira nyoba ne mutusonzeza sente nyingi okubakolera ze pate bwesida nabagamba luliti omukama yatuyambye ese can you imagine idiono yakamala 7 days naye byakakola byenkanye eri gyotegedde bichisi almost 7 days ebintu bitambula bichisi emyaka ena we wasted 3 years I wish she came earlier. Era senga yingirira we nayingirira senga n'ekibuga kati sikyalina bizibu within 3 days 7 days the girl is so nagambya this is the person I've been looking for kati I equate my speed I equate my work achievement ndabira dalanga tuli kumulamwa in just a week. Yes chovola nagamba ti President Museveni ono mumwegendereze nnyo the resource we have yagamba nedda muyite wali munoonye omuntu anajanga amanyi nti is an administrator azze tuyamba. She's doing a great job, a very great job. You can't be mbadde ne ba Idi okumala emyaka sesatu oba ena nze sirabangako Idi atula ne tusoma ekitabu ne tukimalako nti enkya tugenda parliament read this book and master it and uje naje nagamba minister page gundi gamba bweti naye kiri bwe kiti nulabye dango limu mu parliament nawo ulira you have a technical person ababagamye ne omwagala nnyo simwagala nnyo naye it is njagala mirimu nze kasokola obulungi kati bino ebyempigi biki she's really atali tap. no
alina experience when it comes to stakeholders engage that you know when you have to start something fe abasoma rural development otandika na stakeholders analysis and mapping. She amazed me in 2 days. Ngeyo solution atimaze kati wacho yotomwaga. Mpoza batuliza abalungi ekisooka mbagala nnyo mwe balikuliza ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri katutambule omanyi issue eriwo kirungi noyogera amazima n'otejjusa okusinga okulimba abantu ne wejjusa kubanga omanyi obulimba tebukola ki tebuwangaala. Oluguudo lwe Nateete wabaddewo ne issue ku makyera Idi n'agikwatako nga waliwo abasolooza ate ssente abantu twabatereddewo alternative bayite ku paaka awo nga tebabajjako ekikumi ekyo kikyamu. Muleke abantu bagira batambula tusobola okukula kuba ffe ndaba netulaba oluguudo olwo bwe lukola ki embeera gye lubadde mu ngambi nnyo. So ekyo kye njagala tukole. Ekyokubiri yakasasiro omukulu wa gavumenti nsonga yaffe ffenna bino tugenda bitereeza. Ekirungi kati twafunye omuntu gwe tukkaanya naye nti bwe tutambula bwe tutuuka gye tukola ki gye tulaga. So mubeere bagumu buli kimu kijja kukola ki kijja kutereera. Ekirala kino ekyempisa omwana kyayogeddeko ono Nyombi ekyo nakyo ndowooza tugenda kikwasa poliisi. Tugenda kikwasa poliisi era bwe tunalaba nga nabo beetaaga okukolwako nga nabo tubakola ki bakolwako. Ate ka tunakiriza bannayuganda babonebone. Ekisembayo bannayuganda ennaku 5 kuva kati era kati nkusaba naawe buli obeera nga ku radio ku TV gamba abantu bagende balabe amanya gaabwe mu register y'okulonda. Gwe bw'oba onjagala nnyo nagambye abantu beewaffe nti ojja kufiirwa nnyo nga mpangudde nga temwannonzi ate ng'obadde onjagala ng'ate obadde onjagala era ne mukujaganya bebo bolaba abeekoma omanga aswala okutunulako kubanga akimanyi mutima teyakoze eki naye bw'ogenda nga ddala olina ka inki wano owulira essanyu nga likola ki so kati gwayagala okulonda President Museveni NRM ogiza ku ntikko genda okebere bano abayaye twabamaze dda era nabo balajana nabo bakirabye nti mu butuufu abasajja ate Katonda yaluka n'atuyamba n'ekibeerawo anti abaganda bagamba eryokanga netwenyensisira nezenkana emiki emyoyo kati enkuba bwe yatonnyako ne bafuna omukisa bagumisi yuzinze tewali kati mubaka wa Nuupu aliyo gwe baagala kuzza kyovula bano bali mukwoza tugenda tekawo road blocker kiyaganja kukwata tozanyira ku bulamu bw'abaki bali abalala waliyo ne gwempulidde mbwe nakase kanima jingo gomanyi nakase waliwo essomero secondary school eri 50 kilometers oli abadde ku mukutu ogumunaga abe nakase okumanya gavumenti yabaagala abaana okugenda kusomera batambula kilomita 5 nakase kimanyi tulina 15 sub counties buli mu sub county okujjako Utalangu erina mu secondary school ya gavumenti. Nakase kenga sub county erina 3 Semuteri na 4 Ngoma erina 2 Kidoni eri gyotegedde Kidoni n'engoma yennyini waliyo Kinyogoga waliyo Wachato nina mu secondary school meka 2 kakati ddala okujjako ng'olwota otambula obijja wa tuddamu nga tuzeemu Adam Kunguga nga